sijja kumugatta naye nga tukijjaawo osobola okugatta okalekawo kali kasigala kikyakugerera naye nga mukyala wange mwagala nnyo era nga njagala mulembe era so nga tukuta osobola otya okunnyonnyola mukyalawo mu ddakiika entono kyafaananaawo banna ekyenyinza okubanyuma kikulu kya bbeeyi erinzi kubanga utilizing the heart so sijja kugamba nti naye kunze kya bbeeyi kyekyebeeyi kisiga kyamuwendo kyange kya bbeeyi kyange kyovola nasalawo buli kyange neŋŋamba nti kulu sijja kumugatta naye nga tukijjaawo osobola okugatta okalekawo kali kasigala kikyakugerera naye nga mukyala wange mwagala nnyo era nga njagala mulembe era so nga tukuta osobola otya okunnyonnyola mukyalawo mu ddakiika entono kyafaananaawo banna ekyenyinza okubanyuma kikulu kya bbeeyi erinzi kubanga utilizing the heart so sijja kugamba nti naye kunze kya bbeeyi kyekyebeeyi kisiga kyamuwendo kyange kya bbeeyi kyange kyovola nasalawo buli kyange neŋŋamba nti kulu Bannange security munyambeko munsibire emmotoka Ajeti omukyala omwami akuwadde amahalo saba baggalewokko ekisumuze mwekiri waleero bisande ennaku z'omwezi buli muntu z'amanyi obeera nti tubeera n'omukolo gw'ekitiibwa okufaanana twebaza Allah olw'enteekateeka eyo gyatukoledde tutwala omukisa guno okwaniriza abagenyi mwenna abali mu kifo kino abasalawo essanyu lyamu okulireeta ku kitebe ekikulu mu ggwanga Gaddafi National Mosque Uganda Muslim Council tubaniriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twongera okwaniriza mukwano gwaffe mukwano gw'abangi ow'ekitiibwa inginiya Umisiriza Akram wamu n'abamuwerekeddeko sotulwaniriza ku kifo kino tuzzaako okwebaza mwannyinaffe Hajat ate dokita era nga waliwo bakadde baffe abakukulembedde mu mukadde waffe Imam Abdulwahid Nkalu mukadde waffe kakusabe otule ku bagenyi baffe salaamu ng'agenda kuyambibwako bakaazi ab'ebitiibwa bemulaba abo mukadde waffe katute kaadi wa Kayunga sebo kakusabe otule ku bagenyi baffe salaamu nokwadikoze nabo nesaba ne mukadde waffe kaadi sesubi sensuku sobulabe kakusabe otule ku bagenyi baffe salaamu mukadde waffe ate omwazi nnyo omukulu w'ekitebe kino Abdurazak Sheikh Musimbuzi sobulabe kakusabe otule ku bagenyi salaamu omukulu gwonna gwa sharia ate nga gwambaga ate nga gwasanyu kugenda kukulwawo ne aya ya Quran asaba muganda wange mukama wange wage mwazi nnyo omukulu Sheikh Abdurazak Musimbuzi ngaze mubirira akuli omukolo guno ne aya ya Quran inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله